Hello, Sabrina. Hello. How are you? I'm very fine. How are you? Sylvia Sabrinah last spring your one year interview you have been the likes and the dislikes. At the travel of Mariano to Aria, the Sylvia Sabrinah, and the other document of Sylvia Sabrinah, or what Dala, or that had you talk about the Sylvia Sabrinah will control. Amanya ko amatufu mu byakere cyana kutuma kwanyu. Oh, by the way, I answered your question. I'm so appreciative. Thank you so much. Kakati, Sabrina, Mogamenti, Kopio, Woman Sylvia Sabrinah. But Amanya Galamatufu, but enough asleep. And do much, I didn't. Sylvia Sabrinah is very rough. I had to take a Sabrina, right now I'm in Masaka, now I'm in Tikulani. Nenga obuzali bwange nanzala mpomba. Wali yakale bakaita luzira wali abakadde abanzaala taata wange ye Kalonzo Bosco yali luzira mama wange mukyala Mumbejja mama wange mukyala Mumbejja bamuyita Kasonga Margaret naye jali yebizira mama netata tebali tuwenze ali nkyali mwana muto nnyo naye okutuuma erinnya ntuzeekabuye nakuva ku maaso naye kati brada gyeyali awangaala era ntuzeeka. Tell us about the Sabrina, the schools, the primary, secondary, the hobbies, and the single world. Oh my God. Color just simple part. Kakati Sabrina tusogera Sabrina mukyala mukozi njagala nnyo okula. That's why oyinza okuba ng'ondaba yes ndi mukulu but natandika okukola when I was young. Kitegeeza nti njagala okukola obulamu bwange bwonna ng'omuntu. Kakati amambye yesinga okwagala ne mukyala ayagala nnyo sports nitwala nga hobby yange on my side because nkikola ate nga I feel it. Obudde bwange obw'eddembe ndi because right now I'm mukyala kati ebintu byensinga byenkola babanga kudde kukyogamba nti basports because ebita nyuranyo ebintu byokubeera nga kyesimanyi amugundiri kunoonyereza ku bintu ebyesimanyi okitegeera okunoonyereza simanyi kyoba bitambulira wamu but n'omulimu gwenkola first of all olina okubeera nga oli munoonyereza bulungi kati kyagala nekyesaana nga ebintu ebyo bibiri byonna mpyaka akamere kensinga okwagala
Irish. Sababu bakasike. Ochitegera. Naye nga Irish. Sababu nga Irish. Kati tujja n'okugattira Kenya oba okikoze. Bawona bonna mu olwaleero ebintu byange ebiseera ebisinga naye mba nyambadde kale endala naye mulina okubeera mulimu kala ya white. Njagala no kala ya white. Yakwatereza omukadesi okusimulereza enjagala. Botubona da. So, Ugendo lwange first of all nyinza okugamba nti muwanvu waje natandikira kati mu bufunze obutatwala nnyo obudde natandika tulanya nyinza olimasa akabanga akabiri koza amasomero galiga different nawomanyi kati nekitandika ku primary nasomerako kusomero bayita St. Benedict Mwezira primary school when I was still young nursery middle technical center. Then when I did a whole amazing P4, P3, eventually I was only in a primary school. The only day you were fit, I said, "Yeah, we have a slam." I got a small salon. And so I opened a web tata. I'm going to say, "You know, we I remember I had a friend of mine going to the Castle Country about one night, but Keria. At Keria, yes, when you are so many of the primary school. At when I'm going to the skills that you're going to school, or Mama, but it has been never so what you did, at Negamba, because I remember I cried. Singina kusomera ke yasomera nagamba petso kubangu yabachoka nsoyagala kati netanga kusoma katika primary school then jina tulira P7 secondary waliwo somero ekifamba college ekifamba kati jina tandika asalo byata kwa mulayo nembayo ngenda kusomera endala jina tulira S4 ya kwetu Zero, Ramani is also now. I can't go with a watch. I can tell you, knowledge feeling. So, but you jump so long when that time became journalism. Now, money in a way, time. I love these areas of journalism, the Role model. Omanyi wenakule waffe twali bawuliriza nyo baredio naye ko sista wange yali mwezala redio mukasa banoloza era akyagiwuliriza nyo n'okwebaka alina okubeera ngaina redio kati mukubeera nga twawulirizanga nyo redio kati waliwo omukyalo alina redio mujakulako naye nga bayireyeddira nange ngazidededira kati gatumwagala nnyo okitegeera nti tumuvaako tumwagala nnyo naye ekintu kyakola nga mpuya omutima nsobola okimenke enyuma y'okulira omuntu mumanyi okitegeera kati ngaomutima nga nsobola okimenke nsobola okubeera yekozi kati era wena ntandika okukola lwakuba nti yeekyenjawulo ekyoti ali mu drive show kyateka tezekola sports naye singa era nabikola drive show esanga twalikoze byebifaanagana kozi namwagala nnyo nga nemetwena ku accent wenatandika okukola nga naye okuba kuseka nsobola okusekanga nnyo because nali mwagala nnyo awo wenatandikira kati mukumwagala ennyo wenafuna ekirowoozo wenamaliriza okusoma neŋŋamba naye kituufu nsobola okubeera sobola journalism sobola ku radio netryingako ku mikisa gyange the good thing is nti ne katonda yali yampa talent eyokola ku radio ne bampa omulimu ku radio y'ebomba netandika bwentyo kati watandika wafuna idea yokola ku radio era natandika okukola ku radio lwaki wasalawo okukola sports because programs nyingi nyingi naye kirungi okusooka okumanya kikyosomanya kikyomugala kyekituufu nyinza okuba nga okola sports kyempuliramu emirembe nze obungi
because nkyagala I feel it because waliwo shows oba programs endala nesobola okukola okugeza nga drive show maybe esobola okubeera n'omulungi nakola drive show okubeera DJ ebyo byakugenda mu musiki era nawo osobola okubeera omulungi but nasooka nempya ki kyenkulira kyensinga okwagala omanye obulamu bwensi naso kirungi kubeera mu mbeera ekalubiriza kirungi okukola ekintu naye kirimu kyowuliramu emirembe kyofiiringa mu mutima gwo kati bwe twali tukyasoma nga omanyi bakubuuza ki kyosobola okukola bikoze bitibakenda kuzuukusa nti oyagala kukola kiki kyosobola okugamba naye bangi era beewuunya nnyo nga bwe bambuuza Sabrina oyagala kukola ki nze njagala kukola sports njagala kubeera presenta naye njagala kukola sports bagamba onaamusobola nga bizibu nnyo ne bagamba tomanya nkikozanaazakola ekiganiro mugaire empulya nga nkisobola ekyomukisa omulungi nti ekintu kinalondawo kyekituufu nakisobola kozi nkyagala ate kyasangiwa olredi ngoberera omanye ebyemizano kirungi obikola nga oli updated ng'omanyiko kubya emabega ng'ogacakoboka ng'ogasa ate ng'okifiringa ng'okyagala okuva ku ntobo y'omutima kyensobola okugaa tosobola kuba byamizanyo nga tubyagala kyolina osooka okukola kubeera nga obyagala kozi I remember nyinza okwagala sports nyinza okuba nga ekintu kino sikitandise kati nti nkikola naye okuviira ddala emabega n'okutandikira mu nga nkyasoma nali nkyagala era nga ngoberera ne sista wange yali nnyo omuwagizi wa club ya Arsenal ebisira bya Arsenal venga kati nakuya Arsenal yakoze bitya naye nali nkyali munyinza okuba nga simanyi nnyo naye okutandikira kyawulikika kitona kyosooka ogenda nali nkola ku radio y'egomba olunaku lwe bagamba nti enkya egedete gye bayita akakomeka ebyenza nasooka nenterekanga nasobola okukikola omanyi nti okikola obubi omulundi okusooka bayinza bakama bo obutakoza ku mpewo naye nawulira essanyu ery'amaanyi nzaali kubaana abaaliwo webalonze bwe bagamba tonagera tandika agende ku mpewo naye ngaekirujjuka kyenkola ndyawo zenna nategedda naye nga mpulira nsobola okukolaki nsobola okukikola nenkeera ku makya bulungi omanyi nga kati ekyalira kyali manager natyako radio yenkola nabulungi bateekabesunza okula kikyengenda ofulu ngera twakumpewa frisi ngezireke nkola eki nkobedde ndi eya ngamba ayi mukama naye ekyomukisa omulungi nagenda nekola bulungi bulemu nagenda okuvayo kyekitufuka ngasiibi ngagamba ajja kukikola kyekyanzizaamu amaanyi nempulira essanyu sinsiire siddanga mabega okuva nekola olunaku teri lunaku lwali lugenda okumakya negandisanisa kati bwe Sylvia Sabrinah owagira kimu ekinene tiimu kyenkagira nyinza obutagamba nti tiimu obeeno obeeri okitegeera kyebiseera ebisinga bannabyamizanyo okukola ekintu okitegeera ennyo oyinza obutabeera na mutima gulondaku nti kino koze zonna otuka nobantu bantwaliko ebikoze bitya naye before nga sinatandika kukola bino nali mpagira gisaze nyekumba nalyagala n'obulamu bwange bwonna nalyagala bino yetimu kyawendala ndowooza klabu ya AC Milan naye nali njagala naye nga kasantanga okukola tebyali byonyonyonyo naye nga nali njagala Spain klabu ya Barcelona wotewewate naye kati kavaina zitegede nnyo nezitegera bikyeri zokwatako ate nga timu zonna nzagala kati awo sirina timu zingamba nti obeera njagala obeera zonna tugenze mu byokwambala sereetu ki oba mulungi ki asinga okukwambala emungalo abaana abagekikulu bo abaana bambala omulenzi oba omuwala yenna bo abaana bambala oh my god
sitera nnyo okugenda nga ŋŋamba nti oba njagala kwambala mbooli ebiseera ebisinga kirungi okumanya ekintu ekikunyumira nakyo kyowulira kyofiiringa ozi nyinza okebute ne ŋŋamba nti kangende ngule akagoye nga nasolo kayambadde ebiseera ebisinga nekateeka ku mubiri gwange katanyumira okitegeera ate fena twagala ebintu bingi osobola okulaba nga kuli bwonyumye bulungi naye ku mutima gwange nga si kyenjagala ekyo tekikubeera osobola kunyuma okitegeera kati ebiseera ebisinga biba sitera njo kugendera ku kyomuntu kyayambadde kati nefaho ekiyinza ekyekingina okuteekako ekikere okunyumira naye nga abaana bambala tebali bakoba ebikopa alindiya gyaziriringa ashiba abeerako n'ebijjukizo mu bulamu obulamu buno lugendo olina ekintu kyonna ekirungi ekyali kikutuuseeko bweyamu nga bebakuzukusa mutuni bagasatabina kyobula ekintu ekyali kikutuuseeko kyotajja kwerabira kyesijja kwerabira I remember olunaku kajunga lusikasi programs manager ku radio radio eyamubisi nangamba ogenda kojja osinkana ekinomunaja nejamula weteeseteese bulungi that day sula really done in my life because I remember when I got a radio yeggomba eri kanoni kati waliwo roundabout kati waliwo side yo ku parking ezidda ekabula soke na Road kati nali cement roundabout nga mpakinze noonya zigenda kunziza kurema nali ngenda nawakalimba that nga nyimiridde bulungi nendala esibye n'ekikwata nanga Sabrina ekyo olwero lwakubakulangira sageka njawulira mutaala nali ngenda waka nga sikoze netetenateeka bebeseze nemunga saabika kitegeeza esaidagenda waka kintu ekyo saakyalera era kajuka osajja yayolona obulamu bwamesabyomukisalika naye wabaawo ekintu ekikunyira ku mutima ekintu ekikuweza mukama badde sikigwana n'okulimange enseekomu kintu kyekyo ekyo ekyali kibadeka obula ekyakugoba emutona nakatimukiwooza ngaba siri nnyo muntu aniire alemera kusobola ebiseera ebisinga nze newoba nkoze ekindi ero esobola okutamatanga kusoma sibeeranga mukaago gandi ekintu kimbeerako ebbanga lino kyokola bati ntandise okwegaletinakokolana newakitulirakunyinga naye ekintu kyekikosezaako mu bulamu bwange olunaku bwe nali nkola gandakola nebakoza sokotulewakeganga kyakosa ati nabenya tibulamu bwa bulijjo bubeeramu ate fasa okukola nali nkoze ensobi asusobola kolaki nga sinegezibatiwesonda ebiseera ebisinga naye munaye mukama okusobola kumusabira ali ekyakola kuba nekolesibi mukamange nagamba Sabrina mwimiriza mukagaleetali the sense that if you get a chance on doing Sylvia Sabrinah, I have my money. Then I want to knock over a holiday. Osini obumuntu nga zobatokana n'osini namuze Sylvia Sabrinah ngenda genda country yonna tebegomba kubeerako emu biri nezasatu ensi zengera zenjagala okugendamu USA njagala okugenda France njagala okugenda kunekutegeeza abamu ku bantu benneeryagadde okusisinkana mu kamyo yange wabulamu bwange njagala okusisinkana ku musaabi gwetagayonanesmesi Cristiano Ronaldo n'abazanyi abasinga because remember kule kimuga tifika ngambe Sabrina
sindagala okuntu balekemereza ati ndabona kulungi Sabrina ngaliko emyezi ezirenga nga nokusajja kulabulase olunaku olukye nga nikoli traffic ngedeko okitegera Anfield era Etihad okitegera ebisabu ebikuyolera nga ndikwayo basiteeta kugamba nti nangera empya nekiwakinga life nansinzireyo ngedeko kakati kagambe nti ogenda okupaka na princess olubageze mu Bufaransa nti okusajja kabya PSG obulamu bwobu USA Sylvia Sabrinah twagala tukumpingi yonna Sylvia Sabrinah okola sports ate abasinga okuwaokugoberera abavubuka akalowoozo ki kowa abavubuka ekirowoozo kyenaliwadde abagala Sabrina bayinza okubebaza nti bebalonjagala nga Sabrina koze ebiseera ebisinga batuwuliriza ebatufula kyetuli n'omukwano gwe batulaga so appreciating naye siima nnyo because simanyi kyensobola kubebaza naye nga mbebaza eri ensoso on my side naye kyensobola okugamba oyo n'omuvubuka ayeeyo nti tewebala amaanyi buli kimu kisoboka obulamu bw'ensi eyo because ebiseera ebisinga batubeera nakanayemwagazi nabeerako ekintu nga kinuluga nekisobola tewebala amaanyi otryinga nekiganda luganda because nali simanyi kisobola okukola kyenkola naye olunaku lwateweza kitwayo okuli nabate nga kisobolera ddala nali nkyemu okitegeera nti ekintu kyonna noba tokisobola omanyi omuzannyo gw'omupiira tugamba nti mulimu abasambi abasamba akapiira nga balina talent nga babasala nga bali talented mulimu n'abagusamba nga bakozesa hard work nti bakola okitegeera era ebiseera ekyo kitera okujja ku Messi celebration wabatani Messi batandikokombeera abasambi bakubiri kaga Messi ali talented Cristiano Ronaldo akikolerera yes akikolerera naye ebiseera ebisinga ddala nti asobola okikolerera n'okola ekintu ekyo asooberamu okyagala okuva ku nti oyo omutima gwo n'obulamu bwonna naye mukola ennyo kyekisinga obulamu bwetutambulira n'ovubuka ali omuto osobola okufuna ssente n'okukola ennyo n'ofuna ssente sigamba nti kiyakunya okufa ssente olina kukola ekyo ate naffe batali okukola kashayi batumye kakitukozi era natukola